ng'ayita ku mukutuko gwa X Anderson Bulola yavaayo n'ategeeza nga bwagudde olutalo ku buli bw'enguzi bwe yagamba nti bwali bususse mu Paalamenti. Kino kyamuviirako n'okuyimirizibwa ku kifo kye eky'obumyuka bwa RCC wa Lubaga. Era olunaku lw'eggulo ng'ayita ku mukutuko gwa X, Bulola yategeezezza ng'amakaaga agasangibwa Ntinda mu ggombolola y'e Nakawa bwe gazindiddwa abantu abatategeerekeka nga baagala agende nabo. Ffe tumusangidde mu ttuntu lya leero ng'ali kabangali ya poliisi emujja mu maka ge e Ntinda. Ono atwaliddwa butereevu ku CPS wano mu Kampala. Okusinziira ku munnamateeka we, ono yakwatiddwa mu kiro ekyakeesezza olunaku lwa leero n'atwalibwa ku poliisi ya Kira Division. Bambuuza nti wawandiika ki ku Anita Mung? Bamwe wawandiika ku Parliament n'agamba Parliament be specific bagamba Anita Mung. So tukimanyi omuntu amusibisiza ye Speaker of Parliament. Balooya n'abooluganda lwa Bulola bakukkulumye olw'okubalemesa okumulaba. Baddemberye okulaba bannamateeka era ne bamubriefinga naye n'ababuulira kyekiba kigenda mu maaso. Naye ekitumazeemu amaanyi kiri nti poliisi ya CPS wano egambye kimu nti bo omusibe bamuwawadde for safe custody. Kitegeeza tebamuyinako obuyinza. Poliisi emuyinako obuyinza ye poliisi ya Parliament. Kati bagamba bakugumiikiriza okutuusa essaawa 48 ezirambikiddwa mu mateeka nga ziweddeko bamusange mu kkooti. Tebatubuulidde lunaku kiro bamutwala mu kkooti naye amaaso gaffe gali ku ssaawa era tubala. Wezinawerera essaawa 48 ssemateeka gwe tugamba tugenda kuddukira mu kkooti tekeba application era tusabe nti bamutagende. Omu ku bannamateeka be atubuulidde ng'abakuumaddembe bwe basoose okwekebejja amaka ga Bulola agasangibwa Ntinda. Tetwategera ebyali baagala naye tebabifunye. Batugamba teri kibafunye ne tuvaayo. Okusinziira ku poliisi, ono aguddwako omusango gw'okukozesa obubi omutimbagano. Abajje tuyita hate speech ne malicious information. Bino byonna erimu amateeka aga Computer Misuse Act. Awabudde abakozesa omutimbagano okwegendereza enkozesa yaagwo. Twagala kukubiriza abantu mulanga mukozese omukutu gwa social media mu ngeri y'okutabaganya abantu, mu ngeri y'okukuŋŋanya abantu, okuzimba eggwanga. Bulola kati akomerwa ku poliisi ya CPS mu Kampala wanajjibwa asimbibwe mu mbuga z'amateeka.